siima akatono omuntu kakuwadde. For God's sake, musiimeeko omuntu kyakuwadde, kubanga abantu abasinga bagabira mu bulumi. Abantu abasinga bagaba beeresezza. Omuntu asobola okuba nga amaze omwezi nga talya kimumala, ng'agamba kandyeko katono nsevinge, naye ng'asevinga kuwaggwe. Naye why don't you people appreciate? Abantu bakolera mu bugubi, abantu bakolera mu bulumi, abantu bakolera mu mbeera ekyasinza okubeera ey'obuzibu. Naye you people, you don't appreciate, you never appreciate. Oli n'akuwa ekino kano kampadde kubanga olaba balaba babawa ebisinga, naawe oyagala kisinga. Ayinza okuba omuntu akuwa nga tali mu leve eyo ey'ekyo ky'oyagala ekinene, naye ng'ate ye akuwa okuva ku ntobo y'omutima gwe, ng'akuwa n'obwagazi, akuweerako n'essaala. Naye gwe olw'okuba akuwadde kitono n'otakitwala nga kikulu. Buno atuwadde emitwalo 8. Bali eyo bakola ssente naye maama okuziryako. Please learn to appreciate. Azikoze ayinza okuba nga ye talidde wadde n'emitwalo 8 gwe gy'olidde. Ayinza okuba ye alidde n'emitwalo 2 naye gwe n'akuwa 8. Omuntu oyo akuyambye n'akuwa, ayinza okuba nga ye neewe tali bulungi, naye ng'akuwadde lwa nsonga alina omutima ogugaba ogufaayo eri abalala, nga tayagala kulaba muntu munne ali mu nnaku, naye gwe you don't appreciate. Kwegamba owulira nga appreciation is your disease. Kale nze nkugamba tiyiga leero okusiima, kubanga oyinza okwagala okusiima ng'obudde bugenze, ate n'ogw'omukisa gw'olabanga omutono ogutakumala gujja ku kyenkya nga n'akatono tekaliiwo, nga yon 0.